First run of that Miss Rise in Buganda, Mananga Mantu number Kubiso fellow at Gaggato TV, Kuliko Mawulire Gawetaga, Agakagwao, Agasubido Kuwao, Bulichimu Bulimukolo Genda Master Uganda, Bulige Mbakuriza Buliomu, and la Gaggato TV, is a Quembera. Hey, Zaturabo Estam is tourism, Chabwe, Eranga and Diwane, no Mena, Okubakuiza Bana Uganda, Okulava Gaggato TV, ya TV okeri na Mawulire Agensonga, teyesitaza, tesala bigambo, eyogera kiriwo, nawe girabe, ojja kutojja sigala kyekimu. Hey everyone, nze Nansukisa Esther, Miss Rise Mukabula, Bannange, abantu asinga mbeera nga mwebuuza emikolo gy'aba Miss bagiragira laba Gaggato TV. Yeriko buli kintu ekikwatagana kuba Miss, kubi ekigudde mu ggwanga, ate bakuwa live, bakuwa ekintu ddala omuntu kyayogedde, si ekintu kye beekoledde nga bo. N'olwekyo ffenna tugirabe tesitaza abaana, erabibwa abakulu n'abato, tweyanziza. Kale kati musimbe basebo ne bannyabo abatulaba n'abatuwuliriza tukolwa ekikolwa kino ekyokusimba omuti ng'akabonero ak'okulwanirira n'okuzzaawo obutonde bw'ensi mu nnyaffe Buganda ne Uganda ku lw'omukolo ogwa Miss Tourism ate ogwa greening ogw'okuzzaawo obutonde bw'ensi oba ogw'okwanirira ebintu bya kiragala era nga ayogera nze Ssemakula Luyima sipiika w'olukiiko lw'ebyobuwangwa n'ennono n'obulambuzi mu ssaza y'e Jaggwe. Olwekyo twebaza nnyo abantu bonna abatwegattako olw'okuwagira abamiisi bano ne batuuka ku lunaku olwaleero. Weewo obaddewo ng'omujulizi. Mbeebaza nnyo ababaddewo abamu bonna abatukiikiridde ku mukolo guno nga tusanyukirako Nantongo Favour olunaku olw'omujagulizaako nga First Runner Miss Tourism Buganda Kingdom. Era tusazeewo tusimbe omuti guno nga nze omu ku bajulizi ababaddewo nga tuzzaawo obutonde obwali bwaggyibwawo mu Buganda era ne mu Uganda. Erinnya nze Nansukisa Esther, Miss Tourism Kabula. Tusanyusa okulaba gumiza omuti gw'omutaka ekibala kikole ki? Kibale. Ebibala ebirungi biveemu ebyobulambuzi mu Kyaggwe. Abantu okukuma obutonde olunaku olwaleero nga lunaku lw'okukuma obutonde mu nsi yonna, neebaza buli muntu aliwo okulaba nga nsimba omuti wano ogwo gwekijjukiza mu kifo kino. Mwebale nnyo tukume obutonde. Nantongo Favour nga nze n'olungi lw'obulamuzi mu Kyaggwe era nga nze First Runner za ku Miss Rise in Buganda. Leero ng'olunaku oluli nti olunaku lw'okukuza obutonde bw'ensi mu nsi yonna, ndi wano nga era nva kusimba omuti mu kifo kino ekitiibwa Gagazimba mukono, era ndi wano okulabula buli muntu yenna asanyawo obutonde ng'asala emiti. Bambi tukuuma obutonde. Obutonde kintu kya makulu nnyo okukuumibwa kubanga buli kimu ekirungi kiba mu butonde. Mwebale nnyo neyanziza nkubiriza tukuuma obutonde. Turabo Esther, Miss Tourism Kyaggwe, era nga ndi wano eno ku lunaku lwaleero nga tujaguza obutonde bw'ensi. Ndi wano eno okubakubiriza mwenna bannayuganda Bannakyaggwe, emiti gyaffe gino gya mugaso. Leero ffe tuva kukola ogwaffe tumaze osimba ogwaffe, naawe simba ogugwo, gamba ne munno mwenna musimbe emiti. Njagala okulabula bonna abeefuulidde ebibira byaffe ebya Buganda n'ebya Uganda okutwaliza wamu. Mwe mutuzizza emabega nga Uganda, mwe mutulemesezza enkulaakulana. Bannange mweddeko, era kyenva nkubira gavumenti omulanga eteekewo amateeka amakakkali eri abatema emiti. Ssaasajja Kabaka wangaali. Busimayiro obwo bannange. Erinnya eryange nze Nansukisa Esther, Miss Tourism from Kabula, ate nga ndi mu student wa byabulambuzi. Ntambudde mu bifo by'obulambuzi ebisinga. Twalina amabira yaffe nga yemu ku kibira bye twenyumiriza mu Uganda, naye twatuukayo
ng'ebiro ebyo biweddewo olw'okuba okutema emiti. N'olwekyo nsaba gavumenti eteekewo amateeka amakakaalukanyi eri ku bantu abatema emiti naddala mu bibira byaffe ne mu ggwanga lyaffe kubanga bituzza emabega. Otuuka otwala client mu kibira ekyo nga kikuswaza buswaza ate nga bya bulambuzi eri ensi yaffe. Kimanyikiddwa nti ebyobulambuzi bye bikyasinze oteeka ensi yaffe waggulu mu ggwanga lyaffe. N'olwekyo sala omuti gumu simba emiti 3. Bannange ab'okyamanda muleke mukozese emiti emikalu, mulekerawo okukozesa emiti gyaffe egiri fresh gye mumanyiko gye gireeta abalambuzi ne mugisalamu emiti ne mugyokyamu amanda. Sala omuti gumu simba 3 ate sala omuti oguliko ensonga. Ssaabasajja Kabaka awanga.